naye emboozi naye ebigrifu kubanga nze mpangadde nakirumako nakimpa naye nga kugamba kimu tubeeranga omuntu ayagala ssente olw'okuba oyagala okuyisaawo eggulire eryonoona abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo former RDC era munnamawulire omugundiivu ow'erinnya ebigambo by'oyogedde ku mugalagalo kyamala emirundi agwa ekibi akiyita kibi n'ekibi akiyita kirungi. Era nsaba muganda wange njo ne kikonyogo kuba nakulaba nnyo ne muzeeyi. Sorry, yangamba nti olabaawo bwe mugenda okundeeta naye abantu obabikiranga kuba mbadde nabo ne munziika. Sijja kwogera bingi naye mwebale nnyo abakoze kyonna ekisoboka. Nengeddeko omukulu Kwezi owa Megaton n'abantu abalala. Nze okulinya ennyonyi ku ssente za gavumenti yali nteekateeka ya Tamale emirundi. Watwabuuza pulezidenti kyotambula ne bannamawulire abali ku sayidi yo, naye ffe abali mu private media lwaki totuwa trip? Ne batuwa trip eyatwala e Singapore ne Seruka Matovu n'abalala. Twakomyawo information yali nyingi. Okufiirwa omuntu gw'obadde omanyi. Tamale abadde n'obulamu bungi nnyo abasinga obungi bwe bamumanyi mu ango ye. Abadde bamulaba ku leediyo bamanyi Tamale mulala. Twabeera n'ebbanga eddene nga twogera ku bimeeza amanyi twatandika naye Mambo Bando gye mwali mujjukira. Nze gye nabeera akumulaba ennyo okubeera okumpi naye. Ne Tamale nga muvudde ku mpewo, ne Tamale nga ali ku mpewo, batamale banjawulo. Tamale gwe mubadde temumanyi, Tamale abadde n'omukwano ne banne. Tamale waba akwagala akwagalira ddala, talina mbukuusa. Tamale nga tayawulamu nti oba gwe gwani oba gwani, ye nga akwagala okusinzira gwe nga bw'oli ng'omuntu. Kiruma nnyo nti abantu bano bafa nga bakyali baana bato, kuba Tamale abadde muto. Egyo si emyaka egy'okufiirako mu Uganda. Atukoze bubi abamugufu. Byayogedde bisinga obungi. Abadde ayogera ekimuli ku mutima. Olwo byakubuulira mu private byasobola kwogera ku mpewo nebyayogera ku mpewo. Amaifa ab'ebyobufuzi tetera kulya. Naye nga ye muntu agala kikonyogo awulyangawo awo si wabi. Mirundi mingi nga kiga nti awulyawo awo tolyawo. Weegendereze munnange mulimu obutwa. Tolyalya naye byekuluma tokola ki? Tomala galya. Abamugufu ekitulumya ennyo. Lwanze yankubitisa wanga 5 zange nadde nkyavuga emmotoka. Nangamba nti mukwano gwaffe tekiyakozesezza. Naye public abasinga bwe bayite mukimanyi nakimanya Tamale azabadde mukwano gwe bw'ati nnyo. Bakyala bamu bakimanyi engeri twazine Tamale. Twatambulanga naye nga mugana ewagambye. Abamu ku ffe twakola tumanyi kwemanyiiza nnyo omuntu.
naye nga Tamale ajja n'akugamba ekimuli munda ola akatukokamuka akanumye nti atuuse okugenda waliwo ekifo ekitamuvudde ku mutima naye babanga akyogera kwaga ngakola mu bwati nziminyatogere naye ngakola mu bwati ekiro ekyo kyamunyiiza nnyo naye tusaba Katonda abo bonna abatamuyisa bulungi beetonde nga bakyali ku nsi bakanda okafudde kamuluma ennyo we nakolera amawulire nga ndi correspondent wa 91.3 Capital FM ne Beat FM naye nga ndi musasi waago okuva ku State House. Nanjigiriza ebintu bingi, empisa, obuntubulamu, naye nga akugamba kimu tebakuguliriranga okukola amawulire nga gabadde makyamu gwe nolowooza kyomusomi oba akuwuliriza ajja kukitwala nti kituufu. Record ebeera record, bwino asigala bwino. Tebwe nali ku State House nakwasaganya enkola eyaliyo baali bakozesa analogo nga bakozesa emizindaalo egya waya egitali gino gya wireless. Nengamba president nawandiika proposal olina okuba ne sound ennungi. Tamale ngamba kyomugambye kituufu era president yanzikiriza etutandikawo sound system. Nze musajja yasooka okuteekawo sound system ey'amaanyi ng'ate eri mobile nga van egendera ku convoy eya president. Naye nga buli kiseera Tamale anzize ebbali n'agamba oli muganda wange, omulimu gwe tukola si mwangu, beera mugumiikiriza, ekyakuleese si kusaba ssente. Nga waliwo abantu abaŋŋamba buli lw'oteekawo akazindaalo wa muzeeyi musabe ssente. Tamale yakiŋŋamba, yakiŋŋaana era nagaana. Nali ndi awo ng'amaze okukola emirimu gyange, ndi waka mu 2007 nga basomye lisiti y'aba RDC. Ne bampa obwa RDC epalisa. N'enkolayo naye nga nkozesa experience gye najja ku bantu naddala muganda wange Tamale mirundi. Era bw'ogenda epalisa wano aba waliwo omugwere ali kuva epalisa asobola kutunulira